ceasefire weggwerako tulina okuba nga tutegedde ani awamu neki on board naye okusingira ddala America kuba psychological America ya losing olutalo musajja teyakulumba mu lutalo gwe wamulumba ng'olina byagala okukola ne bigaana n'oyagala mu seizing fire n'ateekawo conditions of seizing fire gwe kenyini nogathe ya workable wagenze na zitunulamu ani ya losing olutalo eruna bakugo olutalo kyatamu olutalo munnaye luggwera mu phases gwe bagala olutalo luggwa lumu Sematalo omulaba oyo tugeze baba bamulangirira na mu 5 naye kyewusa baali bakabejja baali basatu abasumbuwa ensi ku Germany waliyo Itira Italy waliyo Mussolini Japan waliyo Hirohito balina Axis power gye bayitanga Central Axis bakola omukago ogwakuba abalo ogwataga kwega gwavako waliyo twayogera kuyitira n'abekigaali kye naye kyewunyisa Itira yalangirira lunaku lulala kwega bamuwamba lunaku lulala Mussolini lulala ne Hirohito yagwalula kwega Japan yagwalwayo naye in the end nga Germany amazol langirira lwe baliko balangirira enzigwa y'olutalo nenga ate bitundu ebirala lwalutandise okugenda nga lukola ki nga luggwa soka ne luno nalwo luggwera mu phases naye oli abuza luggwa lutya in general kati twogere koza tukyagenda mu maaso tuga endaba nze nganze lwas a few moments later in general Iran yagenda funa byayagala nga the main of them agenda sigala nga akola nuclear agenda sigala nga alina obuyinza ku Strait of Hormuz agenda sigala nga alina influence mu ebibinja bye bituyita abalwanyi be Ona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nkukulisaayo misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka asobodde okugenda olunaku olwaleero olunaku olw'Essande ennaku z'omwezi zino ziri 12 omwezi gwa Apuli mwaka 2026 nina lasita baaga tugenda kwogera ebigambo naye okusinga tugenda kubeera mu ggwanga erya Pakistani tugenda kutunuulira okwogerezeganya wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya Iran biki ebyavuddeyo biki bye bakanyizaako n'ebirala lasita agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo lasita buuza abantu bane mbabuuzaako abatugoberera abatuwuliriza abatufollowinga kyonna kikiri subscribinga abalikinga abaforwardinga mwebali kubaayo Rasbags wamuza kyeyina omusajja weeyo mu dipo nyongero babuuzaako leero nga bweri weekend otherwise teralandaga program ennungi soko basomere namba otherwise era kyekimunga bwagambye ku 0703 511 589 0703515589 yeziwa Hamza Kyeyune Tibag Nansara Rasta yaman onako olw'eggulu olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi zaadde 11 wabaddewo enjogerezeganya n'enteeseganya eza ceasefire mu ggwanga erya Pakistani bwe mbadde neetegereza bagamba nti enjogerezeganya zino ezabaddewo ze zikyasinza okubeeramu abakulembeze ab'oku ntikko mu mawanga abiri Iran ne America okuva mu mwaka 1979 amyuka president wa America J.D. Vance yagambye nti the bad news is that we have not reached an agreement. Amawulire amabi gali nti tutuuse ku nzikiriziganya. And I think that's bad news for Iran. Era ndowooza ago mawulire mabi eri Iran. Much more than it's bad news for the United States. Kwa mabi nnyo eri Iran okusinga be gali amabi eri America. Oyo ye amyuka president wa America bwe yayogereko ne bannamawulire oluvannyuma lw'enteeseganya zino. Kakati ate yo Iran's Ministry of Foreign Affairs yagambye ku lunaku olw'Essande lunaku olwaleero yagambye no one had expected that talks with the US would reach an agreement in one session. True. Tewali yali ayinza kulowooza nti enzikiriziganya wakati waffe na America eyinza otuuka eyinza okugguka mu luteesa lumu. Naturally, from the beginning, we should not have expected to reach an agreement in a single session. No one had such expectation, ministry spokesperson
wa internal owa foreign affairs era nga bwe kiri ne bwe kiri mu butonzi kwa naturally nti ngera ne bono kiraba teriyo ku ffenna yabadde akisobola kikkiriza era tewaliwo nteekateeka yonna yabadde esobola tukkirizisa titusobola okutuuka ku kokkaanya mu lutuulo olwo olumu meaning that kituufu naye akkiriza tibavuddeyo tebakkaanyiza nga Vance naye bwagamba tibavuddeyo tebakkaanyiza naye nowudde ensonga gyakwo wa Iran baba tebasobola kutuuka ku luzigiriziganya lunaku lumu kituufu oba kale mu session mu lutuula lumu kati side ya Pakistan ye yabadde bonna. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's effort to achieve a ceasefire. Kulwa Pakistan njagala okutuusa okusa essanyu lyaffe kwegamba eri enjuyi zombi. Yes. To achieve ceasefire and its mediator role. We hope that the two sides continue with positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. Minister wa Pakistan owa mawanga amalala foreign minister wa foreign affairs bwatu yewe yayogedde olabye kyawudde kyasinze okwebaza enjuyi zombi kuwa ceasefire eya weeks etya era n'asaba bwe kiba kisoboka wabeewo entegeeragana ceasefire yetwalibwa ate nga ekyobuwangaazi ku lw'emirembe gy'ekitundu. So kati ekibuzo kyange kitandikira wano biki ebyabadde mu nzikiriziganya ne mu nteeseganya ya Iran ne America era lwaki enteeseganya zino zagudde butaka? First and foremost ekisooka byonna ekyabadde mu nsisinkano zino kwabadde kweyogerera bibyo. Iran okukiza ceasefire n'ensonga 10 ze yaleeta ojula 10 points ne America naye yina ebyayo byeyagala. That was the first session kusooka kujja kumanya bwe byoyagala biki nange ono byenjagala biki. Naye jjukira tewabadde mu Islamabad waliwo ensonga Iran gye yaleese. Iran yakomezaawo nnyo on table yakomezaawo nnyo ensonga ya Lebanon ojjukira kuba bano bagamba bino ebibyo byoga tuyinza obbitwe naye ekya Lebanon tekiriimu era Lebanon ye Israeli akyamukuba nnyo ayina ne kololo weeyo manya apartment abantu gye basula ye n'agendaayo kyaga ebya Lebanon tebiriimu. Kati ono yagikomezaawo nnyo eyo ensonga ya Lebanon kyokka ate ya America ku sayidi mu kuluma ejjiika ate alaga ensonga ey'amaanyi gye balina otutunuli ate ya nuclear ne kali akagolomolo yes naye the number one issue nga begga ne Iran kituufu naye akagolomola akaliko n'ensonga z'endala naye alinamu n'ensonga ya Lebanon tayagala muleka bweru. Kati America yamanyine wenda balongo ttamu bakagolomo tuna akagula oba interest zange n'asigalamu naye waliwo ekinene ekyatya ye nuclear ono era yamulumako nnyo kituufu akagolomolo weekali naye nuclear ya America amulumya omutwe era bo yatuka ku kya nuclear nga bogera ku context ya nuclear Iran bajogera mu context ya batujju. We cannot allow any terrorist country kubeera na nuclear oba tukwatagana. So nti kye kyabadde mu Islamabad wabaddeyo soka buli omu kuleeta nsonga zo on board oli nazo nayogera ebibyo nono nayogera omutabaganya naawe nabuza sebo owulidde empulidde naawe owulidde empulidde tuzzaako ki tujja sisinkana olundi nga tewali kyakkanyiziddwako n'ekyo sayidi zonna we tutandikidde Vance akoleze tulina we twatuuse n'owaayira n'akulaga gwobadde osuubira tunaatuuka mu luno olutuulo olumu. It was introduction. Kitegeeza twetaaga entuulo eziwerera ddala era n'owa Pakistan eri conclusion gyakola nti ffe weetuli okubatabaga kitegeeza it is somehow long term oba intermediate term short term tuleero n'enkya ennaku 3 ng'olutukkanyiza gwekkiriza no balina otutula kyakubiri kati ng'Amerika bwe bakomyewo ewaka balina okutula gye bayita think tank kwegaba bakwatibwako ba influencer mu America ne Iran nayo kyeyina okukola kusooka kuddayo eri naye ennyonnyole bali nti oli naagamba bw'ati so kyabadde mwali kwabadde kweyanjula na buli omu ensonga ze juka Iran ayina 10 ne America ayina 15 ezaire ntwasuka ezira zaali 5 kati na 10 points ezeyimiridde zayagala ate baziweereza Trump for the first time nalabako document njina jajju kuweereza nga yagadea a workable basis kaso otunulibwa ku bintu ebiyinza okukolebwako naye nga mwemuli ebyo ebya nuclear omuli Hormuz ogisoloozanga ngani agisoloza Iran
Enga buli aisawo kyamaguzi nga Iran enjawulo bweva gwali mukutunga si munene bulungi nga n'emmere ezimu zikabejja tezijaawo bulungi kati mu development Iran ye yasinga n'asima ewuwe n'agasi ewuwe wasinga obunene n'azimba emyalo and what have you kati yakugamba nekuba kuggala nze n'enzigala ewange wasigale temwirabye mu ŋŋamba gwange kati nze nsolooza ebyo byonna biri kuziri 10 points ze yamuwa ngetugaliko kuli nuclear kuli Lebanon kuli omuddiza ziri sente ze kye bayita war reparations byoyonoonye mu lutalo luno America oyina bisasula naye nga yonagadde ya workable kiregeeza nti ye Trump n'abamuli emega bakkiriza tugende tuteese kuba bamanya amanyi tegakyakola manyi tegali bwe bajja okuteesa ne gamba babadde bagenda kuteesa ki ensonga buli omu alina eze naye was introduction kwabadde kweyanjula era tusuubirayo olutuulo olulala naye ku kyolina okumanya wano buli omu manyi bagamba ezenkanankana n'ebisikite zaaka wano kyolina okumanya bano bonna abasajja beereeza omanyi bayita okwereega buli omu awulira kati Iran omanyi kyeyabakoze Iran yajjidde mu nnyonyi ng'eriko simanyi ndowooza bagiyita Mirab 163 ojjukira abaana be battira mu ssomero oba wali 163 kati ne district n'ekitundu gye baabatinga n'ogamba mbu Luweero ngeza bugeza kati ekitundu gye baabattira kye babbula mu nnyonyi eyo n'omuwendo gw'abaana gye bajjiddemu otegedde provocation eringa akulaga nti gwe nze n'okusala sisala kuba nina n'obusungu kino kino gwe wakikola kati n'oli naye agamba bw'otabikola odda ne statement ya advance kibi nnyo naye si nnyo ng'eri America okusinga bwe kiri ekibi kwani ku Iran kweka buli omu akyalaga gwe naawe tontiisatiisa naawe gwe kyokka nga bonna bakulaga bwe kiba kyakuteesa tulina okuteesa however omu lwamuzitoyeeko ekyo kyo nja kikkaatiriza America olutalo lwamuzitowako kuba loses more yafiirwa bingi nga si ye battlefield ate nga si ye battlefield kati golabye kye bakoze lwaki mu ndagaano zino zonna Iran naye nyini alume jiko Lebanon aveemu kati Lebanon ono abalumba wakinamukuba anti yesi yalumba Lebanon Israeli yakuba Lebanon kati balunyiza ono gogamba mbu nno America afiirirwa wanga si yali mu battlefield bakubakana ka Israeli singa bava mu lutalo luno nga Israeli asigadde bwati agenda kukola ki bayatandika mumukyokooza kati bamunoonyezayo ebitundu ebyo byasigala ng'akyokooza bamuggyeko Iran asigale ng'akuba abo Baisiraeli ba Lebanon ba Yemen asigale ng'agenda e Syria kwezo na forgotten wars abantu bazeerabira ojja kuddayo e Gaza nga bufala bukyakubagana n'aba Hamas ogenda okuddayo Lebanon byetuga nga abantu bo bakubagana nti zino ziringa forgotten wars kati America eyagala kujjawo luno luli mu mawulire olwa Iran esigaze ziri naye in a way that ekyalina okusanyusa ku muntu Israeli erina okuba nekyeyekwasisaako kati afazaali wano kati ekulaga afazaali esigala ku Hamas eteeka biri byonna byebadde eteeka ku Iran simanyi mwe temujja kukola biri temujja tuka kweno leva ate musembereeyo ebyo byonna bigaanyiwa kati America the logic ti okuswalira awe gavumenti evuddeyo bukumbu sina kyenzijeeyo kati bwena bakuira kesigale kali ng'enoonya influence ewalala kirugaye kati kyola mu ndagaano naye yeegasse ku Israeli Lebanon taliimu naye yesi yakuba Lebanon bakyasanyusa Israeli so logically kyonna kikiri ya America nga America olutalo lugenda wadde si ye battlefield naye ate towerabira nti wadde si gwe battlefield naye waliwo ebikunuula okuva eko tuzize tubyogera tojja kuba toli battlefield naye ng'ewaka babonaabona twayogera ku bajjeno be baagoba waliwo Army Chief of Staff gyali General David baabagoba ne banna abalala babiri nga lutalo lwe lumugobya lutalo yakola yali Army Chief of Staff ne bamugoba ate Vice President ndowooza okyali wamwe Jediva Salika yamugobeera ng'oliko gatteko oli owa counter terrorism nti eyo pressure from home wadde si gwe battlefield naye gwe okyafiirwa kyakubi twayogera ku kya ssente ne tugamba ssente ezaakolanga entalo zino zaalinga banywanyi b'emikago ne tugamba banywanyi b'emikago yiko waapi nti bo baagaana buli omu abamu baavu Europe baagidraininga ku lutalo lwa Ukraine Asia teri biniimu nnyo nga bolaba ba Friends of America ba Japan yepima bwepimi ba South Korea nti abalala bali yami ne Canada muwulya bwavumbira abalala babadde basonda ssente z'olutalo okuyamba America bo baagaana kiddayo ku kiri nti ate nga yesiye battlefield afiirwa so baga mu bufunze pressure tusobola okugamba nti enteeseganya tezaavuddemu kibala kyonna tewali ate ne saidi zonna ssatu zikulaga America Iran n'omutabaganya bonna bakulaga
tebavuddeyo nga bakkiriziganyizza ku kino. Era omutabaganya agamba ye waali akyaguddewo enzigi ezaabe okutabagana. Ono weena akugamba tusuubira okudda naye mwegendereza ebinaavaamu nowaga yeweetuli naye naffe tulina kwe tusibidde olukoba. Kitegeeza tulinda nteeseganya ndala. Kati kiba kitegeeza ki mu lutalo olugenda mu maaso olwa Iran ne America ng'enteeseganya zigudde butaka ezisoose? Ate ekirungi bo bennyini basooka ne beerimba ceasefire ya weeks ezo. Weeks 2. Kati nze kansabe bakandowooleze bagenda sooka bakwatirire. Weno ceasefire ya weeks ati jjukira birimu amalala abo abasajja bombi basiru. Baali bateese Katolina Supreme Leader wa banne. Tuyinza olowooza ceasefire. Ojo Israel bye badde ekola n'Abapalestine. Ceasefire ate neekuba mbusimanyi twakubyo omukulembeze waabwe. So kati tugamba nti kiki tuyinza olowooza kasooka tulinde if they are serious ceasefire weeks zino ebbiri zibeewo. Ne weeks zino ebbiri bwe zinaggwako tusuubira ebintu bibiri ng'ate ffe abamunzawo fokansooke bweti tusuubira ebintu biri ekisooka tusuubira abasajja bano nga tuzinabana kutusuubira okuddamu okuteekateeka olukuŋŋaano olulala kwegala ensisinkana endala nga tetunabana kuggwa naye tugenda eruba luwedde ffe tusuubira kuddamu kusisinkana b'okuteeseganya. However nze omutima guŋŋamba ceasefire time egenda okuggwa nga America emaze otuula mu nkukutu eteeke on body byesobola okukkiriza owa Iran. Mu nkukutu. Lwaki ekitutwala mu nkukutu? Munaye si buli luteesa nti lubeera mu mawulire. Pressure egisuseeko. N'agamba luli nti n'amasimu gabaddengawo wano osinga gakubagana ne gava ne ku switchboard. Ne badda ku person. Nakati waliwo era ebitambula neddayo. Tekigaana Trump kumubuliefinga kyabadde ate n'addamu n'akuira Prime Minister wa Pakistan. Namugaa ku nsonga eno gwolaba Iran ayimiridde atya. Te zonna ziba zikyali nteeseganya. Iran naye nadde ne yeebuuza kutugeze nga ku China. Namugaa nedda bwe tuba tukkanye waliwo ensonga eyogeddwako wamma bweti mpa ku magezi. Oba tukuwatagana. Nti tusuubira enteeseganya ezitambula kati internal kuba juga si buli luteesa tilubeera wali. Kati eno munda bazzeyo fo intano kuteesa tugambe mweri time gye baatuwadde ya ceasefire. One tusuubira bo okuvaayo batubuulire nga tugenda batubuulire ddyo baddamu sisinkana. Two Bible bunda tusuubira okuba kati bali mu kuteeseganya. Kubira ku Prime Minister wabunge kubira ku wagundi kiri kitya katuna akutula bagenda okukomawo after 2 weeks nga bategedde buli omu kyawa munne naye mu especially nga America yalina sookoleta kyagenda olekera Iran. Ate America eyagala Iran yeesonywe nuclear. Ati yo Iran yeganze Iran yegamba nedda. Kati America walina okuddirayo munda esalewo yeesonywa nuclear wa Iran oba yeesonywa akagolomolo kuwajjukira Iran ebintu bino byereeta. Sa America ye yabireeta. Iran ye yabireeta. Neganze njagala bino okuva mu lutalo. Kati ya America kiza bwe batakkiriza ebyo Iran byamugamba. Ya America asigale nga amukuba. Oba otegedde ensonga eyo. Oba otegedde. Nti nze bwe mba nkukuba. Oba tukubagana. N'oŋŋamba Rastans ebyokuva mu lutalo. Sooka okkiriza ompa emitwalo 5. Ne gasigenda zikuwa. Kireza tulina sigala nga twekuba. Kyetugamba nti bw'aba zino ensonga 10 eza Iran kuba bwe tubadde twogera mu Islamabad wali Iran kye yasizizaamu n'ekyo. Era yabagaize siva ku nsonga zange zeezo nti yo Iran yekulaga bwe tuba tetuvudde ku zino nsonga amini bw'oba ovudde ku zino nsonga bw'oba ozikkiriza nze ebyokulwana mbivaako. Ye America egamba no nuclear Hamas ye naga oba tokkiriza gwe sigala ng'ojja kuba gwe watandika n'olutalo oba lugikeyo omutegeera gwe watandika olutalo ng'olina by'oyagala. Omusajja nakuba tugenda lulwana n'otukanoga tugende mu ceasefire agamba tuba tugenda mu ceasefire nze njagala bino kuba gwe watandika n'olutalo kumwe nani alina okukkiriza. Kiza bw'obigaana sigala ng'okuba kuba gwe wakola ki gwe watandika okunkuba. Logically kye kituzaayo wali nti bannange gwe mu logical science kyebayita political science okola ku political nedda wasoma bamujjawuze nakola ku political science mu political science namukola sebo eno waggulu mwaka ki eno waggulu ku campus namukola oli mutuufu ya badde nno nzikire no mu secondary so nti mu political oba logical science oŋŋamba otya gwe yalumba omuntu ng'oyagala omufukamiza n'agaana ofukamira n'omugabo baganya ofukamira kasooka ombuulire bino naganza okugamba n'ebyo sooka okole bino oŋŋamba otya gwate muwangudde kuba wagwa wamulumba talina kukola nuclear talina kujjawo kimanyi kuwagira bayemeni bahouthi baki akagolomolo kamuzi twagala kamujjako jjukira wajja ogamba na kuyiwa regime
ofuna zino interest zo zonna kati webigaana ate omusajja zinedda gwe watandika n'olutalo ze noddumuza so okukkirize na bino kale tuteese ku ebyo gena ani abawangudde olutalo gwe weereeta kyetugamba mu psychological America waluzinga dde olutalo tosobola dde wangula gwe wajja ng'olina by'oyagala ku musajja ne bigaana wajja regime change yagaana n'oyagala simanyi kuba bagiyita capture Tehran nga okuyiwa government capture Moscow wajjira ku eyo yagaana bwegaana nojjugajuli kale oba oganyo yiwa regime eggwanga tulyonoone for instance olaba ng'ezimbabwe basolole mu yiwa regime ya Mnangagwa ne Mugabe ne basigala nga bajasi Mugabe bwava Mnangagwa naye nga tisembo regime naye ne basalawo eggwanga eryo lyonoona abantu nga beekalakaasa oba otegedde ebintu bwebityo naye ne babaggalyayo n'abeekalakaasa no kati ngenda ku Homozi omuzi musajja n'alumba tosobola olimba togenda mumukwata kulo kati ngenda wambaka Ireland ko kano byonna ne bigaana no naye lwaki tetuwummuzaamu olutalo naga zizi n'ensonga ate n'ozaaniriza ne gamba Trump yennyini yagamba they are workable. Ani aba ya losing olutalo psychologically ani ya losing olutalo mu political science ani twampanze okubanga alaba enkuba gye bakubye mu Iran tekyetagisa kugenda mu maaso let us tugerezeganye eyo ndowooza ya buli muntu era buli omu alina endowooza ye naye ffe tukugambira mission yafulu izimiwa mission fulfilled kuba ffe weebale nnyo oli mwana mulungi oba mu kiraasi ogoberera ensonga zo zaaliwo regime change ye yali enkulu bwe yagana nosala omuntu alako ebitundu bye omwalo ogumugjeeko sagamba ku Panama nti eggwanga Colombia bwe lyagaana basalawo disalako ekitundu kya Panama ne bazimbawo Panama Canal ne batwalawo ku mpaka nti bweba regime munda mu Tehirani egaanyi yali alese asaleko obusazi wana akazinga amina ekifo omwa agutwale ku mpaka lwaki kwamulema kitugamba psychologically gwa America ojja kwogera nene ku basis olwovala bansi ngambye wali nti sizi fire weggwerako tulina okuba nga tutegedde ani awamu neki on board naye okusingira ddala America kuba psychological America ya losing olutalo omusajja teyakulumba mu lutalo gwe wamulumba ng'olina byagala okukola ne bigaana n'oyagala musizinga fire n'ateekawo conditions of seizing fire gwe kenyini nogathe ya workable wagenze na zitunulamu ani ya losing olutalo erunaba ku lutalo kyatamu olutalo munaye luggwera mu phases gwe bagala olutalo luggwa lumu Sematalo omulabo oyo tugeze bamulangirira na mu 5 naye kyewunisa baali bakabejja baali basatu abasumbuwa ensi ku Germany waliyo Itira Italy waliyo Mussolini Japan waliyo Hirohito balina Axis power gye bayitanga Central Axis bakola omukago ogwakubabala ogwataga kwega gwavako waliyo twagera kuyitira n'abekigaali kye naye kyewunisa Itira yalangirira lunaku lulala kwega bamuwamba lunaku lulala Mussolini lulala ne Hirohito yagwalu kwega Japan yagwalwayo naye in the end nga Germany amazol langirira lwe baliko balangirira enzigwa y'olutalo naye ng'ate bitundu ebirala lwalutandise okugenda nga lukola ki nga lukwa soka ne luno nalwo luggwera mu phases naye oli abuza luggwa lutya in general kati twogere kwega tukyagenda mu maaso tuga endaba nze nganze lwas a few moments later in general Iran yagenda funa byayagala nga the main of them agenda sigala nga akola nuclear agenda sigala nga alina obuyinza ku Strait of Hormuz agenda sigala nga alina influence mu ebibinja bye bituyita abalwanyi be ba pro Iranian fighters bajja sigalawo kati bino ebira bya simanyi bases za America embassies mutasole sente zaffe ebyo sente zinzolemera kwa sente nyingi utandika kubala sente nyingi okuza wano bebayono ezo nyene era ekyo kiyinza okuggwere naawe wakuba ewange nange wayonona mu kireno naye waliwo ebisatu ebiri major nuclear project ya Iran tejja ku Strait of Hormuz influence Iran jasigala egisoloza ne bano banywanyi baba ab'emikago betuyita ba pro Iranian fighters bagenda sigala nga bayina amaanyi ate mu mawanga gaabwe ate bajja maliza awambi amawanga agali awo olaba nga ekiri e Yemen abahuthi ne bawamba government abazungu ne bagana okukkiriza government ekyo kale efugira mu kibuga ne bakkiriza government y'omu kyalo ngaye baagala okikola ku China ne Hong Kong China ne Taiwan we bakikola mbuwa the main government yewambye China nefe wikaniriko organize bali abaddukidde eri Taiwan kuba nabo baali babaddeko mu buyinza oba kategedde nti America bano bajja kudukisha ne bwebanga Lebanon abayizibula biyongera amaanyi mu Lebanon nenga bali munda mu Lebanon so America egenda kuva mu lutalo luno ng'ennyindo yenkata very good
ng'enyindo yenkata. N'ekirala singa Katondo naava mu basajja olutalo ne luwanvayo omwezi omulala ogwo ogenda otegeera nti America bulijjo muyaayi. Munawuli ogenda bye yagambye bwe tuba tesobola sustaininga lutano because of fuel bo bakojuga bakozesa kigambo gas kitegeeza byonna bwe bate basobola sustaininga lutano no because of gas then we are no longer superpower. Bwe lubanga olutalo tulugenda mu lutandiko tufeesesa nnyina abantu mu mwezi ogwo nga bayimirire n'obudomola baagala amafuta fuel bata nga tulwana n'ekyo kire tetukyali superpower kuba superpower omusajja agenda mu lutalo n'avaayo nga teri kimumenye kiri awo. Naye bw'oba olwana n'ono kati ate naffe gaasa alinye kati naffe tuli bubi kati minywanyi gyaffe gikozedde ni wano nga superpower oba ngaaga wagenda mu lutalo nga toyina enough resources tu wagenda mu lutalo nga tolusose dupulaningira. So bino ebiriwo byonna biraga nti America yalumba olutalo oluli ngaffe twayogera nti America erimu ebiwayi bibiri waliwo eri authority gyotera obuuza naye lwaki tereeta wako waddala information eyaddala intelligence ne gayi edda eyo naye waliwo ate neeri etalabika eri invisible erina byekolera n'eragira Trump erimu bali abaleta report eza implementing twagala kino nekino kati nammwe bano bogamba bambi lwaki tebakola nga nabo balya kati ezo groups ebbiri eziriwo zonna America yonga America yatandise dofeesa ebbanga ligenda kyukamu katono group emu eyiike group egenda oyiika yene ya open politics bali ba invisible force wadde okutula ku planning empya very good bo balina okufuna amajiriki waliwo bannabyafuzi abalina okuluzinga ebifo byabwe bulungi nnyo very good abamu bagenda olw'olutalo luno jukire America ogiraba America ebintu byayo mwana twabi ebiditamininga akaluka ebise bisinga biri ku foreign policy enkola zaayo ezebweru zitamininga nnyo wano ekyayi kyatuka nga basoka kubuuza where were you in Vietnam kyatukisana ensonga ya Vietnam neyekwata n'obukulembeze mu America n'abakulembeze abaali baagaliza abaana baabwe okukulembera nga ati kwamukwata Bush Junior n'amuddusaako mu lutalo neyebuzaabulizayokko kale namukai kale yaliko mu Afghanistan kale yaliko mu Iraq 1 ndi foreign policy za America fakita ekuwesa akalulu mu America nekuwesa obuvunaanyizibwa ojogera abantu abasinga ng'ogyeko Trump yajja from nowhere bikiba Obama abajja from Senate naye foreign policy ya America kwate ne Obama we bajja ate aliko ekiseera nga ensonga ye Vietnam ensonga y'olutalo Iraq Irani era tukesa ng'okwimira I was the commander Iraq war nga basajja bamuwuliriza General Gundi yagambe yali commander mu Afghanistan nga bamuwuliriza nontantiru bwe bigenze bikyuka mu kukyuka bikinze kyukira ku Trump ono kuba ye Biden wadde teyali nnyonnyo nki naye Biden yali awo abasajja abalwanya ebitiibwa era ye entalo ezo jukira yali amaze ebbanga ggwanvu mu administration ya America oyo Biden ye musajja wangalidde mu bukulembeze mu America Senate simanyi oba otegedde royi banga long time I think he was groomed by the family. This one is junior senior eyali focus to administration of America kati ono abadde wadde kale yajja akaddiye naye abadde ne knowledge of policies mu administration unlike Trump tulira mwogerako nti ye knowledge esinga obulungi eri ku business Trump ye munnabyabusuubuzi bali abanene so kati ate ye Trump bwe yakutuuka mu buyinza ye teyavaluinganga nnyo bino bitwalwana kusimanyi waliko mu Afghanistan waliko omwego ne mugamba we had to have to try no lumba America no mwami try no lumba Iran mwaka bweguti ne tugenda mu Iraq ye tabimanyi Trump yaga tulumbe kijengezaako kugamba nti America eno foreign policy yayo editamininga nnyo obukulembeze bwa America kati neno foreign issues kati sazine ezitambula zigenda ditamininga obukulembeze okuva ne buneno militamu egendo osoka militamu election egendo soka mu America paka kweno paka ku generation ey'emyaka ena mbwe kisanja kya Trump kiweddeko then ajja ajja obotegedde ndi luno olutalo olukyusiza bingi ekisoka buli ajja ino okuba nga atunulidde New China atunulidde ki New China jukira kati bino newe biggwa kati ebya Iran waliwo omusajja yali ku mission yo mu China tiye kati Trump ne bwaba avudde omukulembeze ajja alina otunuulira America empya naye America eyo gyatunuulira mulimu New China mulimu New Russia mulimu ne balive wetwagamba kati Iran bwamala okuswaza atagenda kumera amampaati watu tukyamutiisa tukyayogera bigayo bibiri Europe gye twagamba egenda tuuka ekutabuke kedduke kati nawulidde no wa Italy yaseeseetuse bitwasoka kwogera ojiwa Spain
yasooka kubawa Hungary yabavuma ku ya Ukraine ozo wa Spain tayina nnyo mulamwa gw'amaanyi anti munnaye bwe batyo batandika owa Hungary yasooka n'abagamba ku Ukraine oyo balaga talina byatugamba ye paka nakati abalagaze ndi na Russia mmwe oyo musajja temera kye bugenda kukola byali bino byakatandika ebya Iran owa Spain n'aboggola ne bamuzoleya twayogera ku France nti France yabivuddemu negamba no mulina tusumbwanga mwagana Greenland ojukira issues ezo etuga kati no wali umalo mu Germany yavumbeera twamwogera tugamba mu Germany aga utalo no sirwa fe bannabulaya twetaaga otulanga Europe netwogera ku Keir Starmer nadduka aya baba nedda obategedde kati ne Italy Minister wa Italy ebyo defense yaga Israel must sit down and resolve this issue immediately. Israel teyayogedde mulala okulaga nti olutalo sirwabwe eyo statement yekulaga tetuli ready genda mu lutalo luno lwonna because of kwana gwe mwana gwe watudde nolowooza no resolving olutalo luno mwangu kati ate Israel nga mutesekanya yete bamuyita anti yekazaala bulwa mutesekanya bayita ono omulala oli alina interest ku Iran just enonje kwega waliwo avuga enje mu America wati ya gwe bayita kabonganje yavuga enje ya Israel ne basumbuwao ne batagaza kati Iran yagala ona abonge enje eno wayagala naye atona abonge enje mu kubonga enenje gye ono atagalya wano mu kitundu ya single letter intelligence enfu ya single kola amafujjo kaza yatomeza America yaletedde na America okutandika mbu okunenya bannembu bamulekeredde olutalo olwa intelligence enfu kati bo mugagwize na wetereze kiza gwota alisono tabulo ono Israel yakuba Lebanon Israel yakola amafujjago ate kinyiza Iran kati jo Iran ne babuli munywanyi wa Israel ne banywanyi babo abamukago nga baneta ne tata wa mwagala tata we ya America kati ye tata buli wajja ate entalo ezobwomu nga ayita banywanyi nga banywanyi bagamba nedda sebo buli munywanyi anonya yenso nga sirwange lwakali katabani ko ate sinake wazala adopted son Ese sigenda utalo lwoli sirulo munywanyi mutano omulonde sirulo kwali olwa munywanyi badenga bagenda mwami gundi bamulumbye ku kyalo mwami gundi agenda mu lutaba ne bagenda bonna America egenda wone bamuwerekera Bungereza agenda ne bewerekera naye batu baganidda mwami sekanja olutalo sirulo lwakali akana ke walonda adopted son singo umwe terugenda twali yadde mukwano gono ogu akana kagambe ketereze no mwana no musajja sakana kaba kaina okwetereza kati no mwami wo kukyalo omulala nayo kayimiko omuyita enaga owaye kana gwe wetereze nawe osusise ku kyalo kile kati gwe mutabuzi ne gambi lwaki ye Iran yafukasinze kwa America anti America yazinyisa Israeli kati yayagala oli azinyisa oli kuba akimanyi nga nze ne bwe nalwana nono omujama sina kye ngenda mukola ngoli sinna mukwatako tulina soka kukiriziganya n'oli kano njakka kuba kano nkasobola kalate kye unsa Iran tasobola kuta Iran olaba America nga bwe yakola America yatulanize ne bakkiriziganya tugenda lumba Iran ego genda kutta ba personality nze ngenda kuba infrastructure America ye babi simanyi bino barracks simanyi ebinyonyi simanyi military base ne targeting personnel komini asulawa lalijani alwa Israeli eri kwogwo kati ate yo Iran kitunuli weberwana ne Israeli Iran ye targetinze infrastructure za Israeli ba militia bye batagetinza abantu ba militia bakotoka ne Iran be batagetinza abantu era eyo ye general ya Netanyahu n'ekigali kyabwe eyo mu Israeli lokwa sagala kwatula Netanyahu tukozesa AI zijagala kugamba administration ya Israeli abakulembera Israeli kati ware yabwe nti olutalo singa lusirika America neruvaamu waliwo abantu abagero sigala nga batulugunya Israeli ngate tebali direct nga toyina bovunana Iran nga tebali attached nnyo ku Iran bali attached ne toyina bovunana nga tugamba mbu China ali mabega wa Iran ne toyina bovunana Iran omwezi bolla kube nenga gwe mbutufu toyina ogambira yino kaja yaba wa sente ate ne mizinga jirabika omuhuta akuba omuziga ifa tujekolera nenga gwo kimanyi Iran yali mabega wono nenga tukyalina bwomuvu kimenya Israeli bagana nedda bwe kibanga kali akasajja mukatujjako bano tebabirimu kuba kimanyi we biwumulira kali kagenda tula ne kalina bana abala bagendo sigalawo nga basabula abakuba Israeli kye kibatiisa kuba Israeli Iran twakyogera ko nti Iran strategically yasoka nenonya kugamba omanye
kweganga bono gamba satellite dishes, satellite system, bono ga camera system, intelligence yasoka nesanyalaza ebyobukesi bya America mu Middle East. Base nezikuba, satellite nezikuba. Obotegedde logic. In a manner that after some few months kana tukekisera nga fala solo kuba omuzinga ne guve Yemen ne gugenda kugwe Israeli. Ngate waliwo interceptor nkugambye strategical oli yasoka natuna manya bikibe nino soko kola kusoka kumukuba bino byonna ebadde bimuwaga mizinga agirengerera mayiro emizinga agirengerera banka amusimanyi bekweka wano nakuba bino na structure kati bwamala nagondeza bana abaana betugambye ebije twayita aftermath ojijukire etambula nno nayo kwa abantu bagifaako je balabe abawusi bagugumukanga bakuba ya kameri bebagukumukanga bakasukayo ku bikompola obotegedde embeere eyo ndikati eyo yani kimu Israel kimumenya nyagamba nedda singa bana abana tubasiba ku Iran mu ceasefire bagenda kya batandika okunkuba ngate sina wenvunana Iran kati bote babirimu ebya ceasefire bote babirimu teba Iran yegamba Israel yegamba bano tebabirimu tubajjeko so kati ceasefire ekola wakati wa Iran Israel na America bebaagala America ne Israel kyebagala olwensonga gyenkuwadde baddembo kuba ebikompola byabwe olubanga bakwesa suzanga naye wabakuba ye Israel kyeyagala mbu abezibolla bo baddembo okwekuba ne Israel yoze yaddembo okuba abezibolla ne bagiddiza kuba batujja kwekuba gwegwe naye yo Iran yegamba mu ceasefire temuddamu nakuba mbali abanywanyi b'emikago kuba kye kimu kubintabula n'okuntabula mukya abantu bange mutta abantu bange abo banywanyi bange gwenga Amerika butayagala nkuba banywanyi osimanyi mu Saudi mu Bahrain nammwe muve ku bange bano kali Israel yaganedda tekisoboka naye gambi kyasinga okutya kwe kubaleka mu mirembe myaka ekinene nyaga Israel bate kyaliwo sure Obwarabu nga bwa concentrate ne bukola ekigaali ekikambwe busobola ofulumya Israel mu Middle East yawo ekyokazi nagawa osajja obalaba bafe emitima ne bayingira mu kiri kye bayita obutujju ekyo kibalimu Vietnam America bwe yagenda manya Vietnam kye bakola mu Asia bagamba buli munansi mu lwanyi buli munansi mu lwanyi America yatta aba Vietnam ne blaza nga abantu tebaggwayo nga bakuba obusajja ne bujja obukazi ne bujja obuntu ne bujja buli omu mu lwanyi bwe bajja Somalia omanyi Farah Didi kye yabagamba ne munne buli mulwanyi ajje mu uniform kati fena tuli bannansi ate fena tuli balwanyi musigale muleya America bagifulumye Somalia o nga teyesiikidde kanye America tiwangula ngako lutalo lwonna lutalo ze yali eyingi olutalo yali egenzeemu ebweru waayo nejjayo results yalwana mwaka gwa 1805 kyokka ate okufuluma mu America okutandika abalwanyi abaasooka nga n'ebya independence byakaggwa okufuluma mu America okujja okulwana mu Mediterranean Sea yapangisa abalwanyi abawarabu n'abagreek be baali basinga obungi nga ye yinako just balwanyi ndooza nga 400+ nenga the majority era balwa teyina lutalo yali efulumye ne ruwangula nga America ne wonika ne flag ati we have won the war Afghanistan yajiwamba emyaka aga nebeerayo bagifulumya mezeji ng'obusajja bwe dizensi emyezeji gwe byokoledde emyaka 2 obusajja nebuddamu ne bujiwa myezeji nga bugirina nakati gendo labaani afuga shaliyalo mu myezeji nawudde Trump agamba simanya abanja government ya Afghanistan ebale sente ezijja mu byokulwanyisa n'ebintu bye baalekayo America ebanja Afghanistan yala no kati America enonya wejja sente yaliziza agamba banja America naye ku level ya yeso banga esolo okutuuka mu mbeera nga teyina mu kasente bag overdose ati munnangere kankugambe sente tetubalira kuza muntu mu nsawo America bwegamba mu manja Uganda tiza nti America anjavu okubanga teyina kasente naye kimanyi sente zenzigize ngendo okubanja okujja Uganda awo zikati zikolerayo mu ekonomi yange emyaka emirala nga 2 kati tinda ko bulota luwangalo yawangula yali erwana nani yali eno bino ati byalimu okwesenza nga netandise onoonya colonialism byo yafuga matwale yali yagala kuwamba mu kwegamba waggulu Middle East sorry mu North Africa mu Mediterranean Sea walingawo ebitundu ku lubalama kwe yali yagala okujja okuwamba egaziana y'amatwale nga oluga overseas territories oba ebiseera ebyo Bungereza yalinanga y'amatwale gaayo mu India China mu Far Asia mu Africa Bungereza yali yina Roman Empire kwega Roman Catholic Church wadde empire yali ekudde ne Catholic Church yali eri everywhere kati America baga nabo zimbako empire baga lutandika ebyo ebyentabaalo
naye lwali olwo nenyuka naye ezisigaddeyo omusajja atula butuzi n'agamba tugenda mukuba tutya tukole bwe tunewoti nkugambye Somalia bamugiramu uniform bonna ne bafuuka bannansi ne bamukuba ne balyoka balya busetiraiti bwabwe simanyi twazudde president ali wano kakati ali wano ne bazuula waali ne bajja nga baleeta amatanta bayingira mu butale bw'endoozi obwino weeyo naye nga ne gw'oyitako ng'akuba engatto 5 kasita bayingira nga n'ekiddala okubadde babaleka ne bayingira wateekedde n'omudaala okubadde ogw'engatto nga bwagusuusa bw'ati nga masiini eri awo emmuru netokota taana ekyali e Somalia awo ekyali e Somalia nga teri ayawula ani mulwanyi ani civilian kuba bonna bajje mu uniform nga egambye Vietnam ffenna tuli balwanyi kati nga ne bw'osanga mukazi tomanyi kati zo sodde gy'abasajja bo bazikolanga kati Isirairi abiri abawalabu bo kye baatuuka nkuwensi katusoke tugendeko mu South America ne South America abasajja abazungu bebagifombekeddeko bo ne bagwa ddalo kati ffenna tuli balwanyi buli asobola bakoze ebibingo jeko ekyo ganti batunda njaga because enjaga is source of big money naye bo ng'abalwanyi buli omu n'akwata emmundu amawanga ne bagayiwa bwi kati yo Middle East yakola Western influence weremera mu Middle East abasajja baleeta ki strategy mu Middle East nga kiringa ekigenderere kati ffenna tugenda kwetulisa fazali ensi tugifiirwe nga Fala azala n'akaana n'akasiba mu bbomu n'akabaweereza ku simanyi ku embassy olaba kataya baby anti n'olulimi baalugjeemu tekasobola nakwatula kumbe kalimu kibbomu ekinene wano bwa logika lwaki nkireese nti abo abawalabu nga baconcentratiza emyaka aga nga tebalimu abatabaganya basobola okufuluma ekuba Isirairi yeti okufa kyensosa okukulaga nti buli kitundu kibaako ne strategy gye kikozesa okweyambula omulabe mu Middle East bakozesa ekyo twetulise kuba ate Amerika yaleeta ebyenkola y'obutujju Amerika yasooka olusomesa abatujju ne basiga mu Middle East omwo bale banyibo bava mabega nga bo Amerika yabitandika the great deception nanyini batujjuye Amerika yatandika ba Al-Qaeda ba ISIL bano ba asimanyi ali waliwo natusumbuwe Somalia yatukola ko wano bubbo mu 2010 Al-Qaeda Al-Shabaab bano ba ADF nako kati balimu empulujuzo mu Amerika abatujjule Boko Haram wali etigamu ya Nigeria yaba Amerika ISIS eyo kati nga kikigendera kiba kiki kati lwaki olowooza Netanyahu ayinza okuba nga asasula ssente abasajja nga aba Hamas to neutralize them bano baleeta abatujju bakolera mirimu gyabwe nga yitwaga baleeta Osama bin Laden ng'ekigendwa kya bin Laden okusooka baali bamulese kukwega yakuŋŋaanya abalwanyi nga nogakola mu militia ne bamusindika mu Middle East kulwanyisa influence of Soviet Union Soviet Union yali egejje nnyo mu Middle East kati bajjanga abalwanyi ba mujahidini nga bajja bayamba Amerika nga yebitandiikiriza ye ba trainings eri kurutize bamala okugoba Middle Soviet Union abaana abamu baddangayo mu nsi zaabwe bakyalina mirimu kuba badde ba trainingiddwa amanga the mu Bin Laden yewe yagenda e Saudi Arabia n'ali lakisinga obuzibu buva kuzikiriza ya Busiraamu ye onate yasoma Bin Laden yasoma nnyo Obusiraamu n'abwagala nnyo kati nga ye alaba n'Obusiraamu bulina ttambula ku sharia law kati ate agenda okwekkanya obwakabaka bwa Saudi Arabia ebintu birwatandise okukola nga bu adoptinga western culture ne biyingiramu n'ensonga za Kaaba kati ye Bin Laden n'atandika okwakyuzinga gavumenti ya Saudi Arabia nti etandise okwonoona Obusiraamu dilute kwega etandise okukyankalanya Obusiraamu Bin Laden teyali Musiraamu yali Musiraamu naye nga onoga nti amaze olwana entalo za kkakkanye mu gaggoledo yo Bin Laden baali bagaga kuva ku taatayo Mzee Laden ndowooza Museveni actually taata wa Bin Laden y'omu ku basajja abalina contract ezaddaabirizanga Kaaba bamuyitanga Laden taata wa Osama kwega baali bagaggala kuva dda eyo famire kati naye mu concentration ate yayongera concentratinga ku Busiraamu gambe odde bwabali munda Kaaba bagiddaiza kati y'obwongo bwe ngati Kaaba yaleeta ebizibu waliwo n'endagaano America UN yali yagala sindikanga jjeri namuntalinganga Kaaba n'okukuuma ebyo ebitundu by'Obusiraamu kati nga ye Bin Laden n'ekiga balaba nedda ate ono mukafiiri agwe tugamba osembeza ne ku Kaaba naye ng'ebyo byonna ate avunaana gavumenti ya Saudi Arabia nti yesembeza bali to that extent kabaka wa Saudi Arabia yaloopayo akaana kano kafuuse ettembere nno kano kafuuse kizibu ne baagala okukaluma akaana ne kadduka obutabu telutandikira awo ate gwe beetendekera si abafuukira ttembere naye nga yali amaze bakolera omulimu gwa Soviet Union yali agifulumiza mu Middle East n'okukwatirira abalwanyi awo for any influence of Soviet Union kwega baali bamufudde embega waabwe awo
naye Mbega naye nafuna ate interest ezize endala ate nga alaba Saudi Arabia sese ku busiraamu etandise kukolera bali abasajja Bin Laden yeyagala nnyo ekyo kati eky'obusiraamu kati ate kyamukyusaamu ku ntegeera interest ze ne zikyukira ddala abasajja ne bamutandika omunoonyo yogola yadduka paka Sudaani yaleetera Sudaani ebizibu ya Bashir Bin Laden yaleetera Sudaani ebizibu Sudaani sebo muya yamwaniriza Bashir ayo enega mutuwe ko Bashir neddaze mugenyi wange yalinanga kyalo yalina kyalo bamitanga Hassan Ali Turabi naye yali actually yali mu Sudaani era mu Sudaani kati Al-Qaeda yalina abasajja nga yali kulutinga mu Sudaani Egypt Syria ensisa z'Abarabu ez'abasiraamu esinga yadduka najje Sudaani awo ne yeebakawo ttaano n'okuva Sudaani ogenda mu Pakistan mu yasoka mu Afghanistan yagendera mu nnyonyezi onyinyi satu zonna zituka omulundi gumu nesigenda naye ng'ate president wa Sudan yakkiriza kati nkusibudde mu butongole omugenyi wange wa Mabbayi naye ngeri bamutadde ku so baga tukyali ku Bin Laden wano kyanga nti Sudan ne bamusibula mu butongole president n'amusibula n'agenda mu Afghanistan bw'agenda n'adduka actually ne beekuba America jukira America beekuba 2 bomu Twin Tower beekuba CIA yeekuba ne bannaayo era ne Mossad America yeekuba 2 ne byongero biteeka ku Bin Laden n'abatujjube Al-Qaeda kuba ate kye yakola abaana abamu yali ebayina be yatuntraininga nabo Bin Laden abalala yali ebawambye abali bakolera Bin Laden ng'avudde mu Middle East kati yeye nabe yapininga simanya baba Al-Qaeda balabiddwako nga bayingira simanyi mu America simanyi by this time America ne yekuba ne bayingira Bin katunonya Al-Qaeda katunonya Bin Laden katatali na mu Afghanistan ne bali kabayingira Afghanistan ekitegezo kuyingira Afghanistan kunonya Bin Laden mbwate Bin Laden abakubye waabwe kumbe bazze kukimanjaga ya Afghanistan na jifa akuuza na kulima kikyali kibatute ekikulu baki motufuta tu Afghanistan no limira yenjaga Afghanistan munsi yonna yense single limira yenjaga Allahumma ka Justin entalo za America zibaddenga zijije kujukira America bwejja ne wambe ekitundu eso kati we wamba tugeze kasese solo baloza teri kopa kati goza cyaba temanyiri abugagga biri Kongo lwasonga be baliyo goza olwa manyitu South Sudan ina amafuta agasinga ne kusesinga ezenjawo ani aloza mu South Africa ine ebyo bugagga yense singa okusima ebyo bugagga mu nsi yonno izo kirowooza South Africa yense singa okuba n'ebyo bugagga possession bagiyita Democratic Republic of Congo mu nsi yonna yense singa osima ebyo bugagga ye South Africa mu nsi yonna ewaayo naye gwe abasajja ekisifaananyi kye bakusiigira ani ayinza okukirowooza ekyo ekitegeeza Afghanistan bagamba bayingirayo kunoonya Bin Laden ng'eyina amafuta naye ng'eyina enjaga nga bagyetaaga bayaye both marijuana and cannabis both cannabis and cocaine nga babiina byonna fala baasalako eggwanga ly'abwannabi kuba lyali lyatongoza awo teyayingirawo nega nti twayogera lyo kabaka ogisuubula n'ogisuubuza n'ogirima era yo yawunyiriza weeri ayina n'abakugu abamanya nti eno kati wano twagalawo wano kati ensi tugyagala because of opium gwe kyobuusa amaaso because bagamba kibi nga bwe twagamba kibi okusinzira ku content okusinzira ku content ezibaamu n'ebirala naye ate nze nenkugamba nti kwolya akirwaniro kitwala n'akijja ne mawulire n'akyekwata ku ye lwaki si kibi ye atereza society mbu America eyo bagamba America eyo abantu bayo bayonooneka nnyo olw'enjaga era America n'ekyawa abayaga owaddala bamuyita China abantu ba China baabwe batawana nnyo olw'enjaga bagiyita opium war in China yatandika 1848 ntwali mu French baziyitanga European baziyitanga 1848 revolutions in Europe ezatwalo kyali bayitanga Chancellor Metternich waliwo gutwayita policeman of Europe whenever you could sneeze Metternich could hear you kati entalo ezamu twazaliza 1848 naye mu Europe baba bali mwezi entalo za revolution ate mu China nga watandike olutalo lwa opium war in China tugeronyera myaka gy'ataano nga Abachina babanywesa njayi ku kibalwanyisa njaga yensonga lwaki essaawa zino they are strictly against njaga era bakwatira nga kati America erimba byayo chegati bwe kiba kyalwanyisa njaga because of its effect China yakikola kuba China kyamutuka kekyala bongeza kiyakola China eyo ku njaga opium war ne banywesa njaga ku kifu ne bagirwanyisa kumpi myaka nga 7
ng'ate omuseddeekezo yalinga omufuzi omuwambi ebiseera ebyo abafumbekeddeko. Amerika kye yakola China, Bungereza kye yakola China ku njaga. Kati ono Amerika ali bibye. Amerika yagala concentratinga ku designinga programs ziyamba abantu be. Na concentratinga ku kulimba abantu. Kiringa yonaga nti waliwo family gundi ye yagala na mukyala wa batabafaako. Be bakulembeza bali mu Amerika. Waliwo akakundi akakulembera ensi nga Amerika ne bweyika tebakola loss. Kuba si yesoose. Ate mbadde ndaba bakola loss. Ate bawamba Roman Empire ne bagibeeramu neero alinga neefuguma bwe yagwa paka okufuuka ka Italy. Akole paka okufuuka akabuga mu Italy. Ne badduka baasibirawa. Ne batuula e Bungereza nga bayinga family ya Bungereza nakyegamba bakuba bukubi ntoli. World War gwe mwita World Wars zeta Great Wars. Ani yazanyanga double standards. Zezo family ndiyo America bayi wa Europe ne bazimba New Babylon. Sakugamba America is the New Babylon. The dragon. Ne balika yeyi the seat of the beast entebe ya beast. Ne bazimba America the dragon. Gwani akugambye ndi ya not focused kuzimba kitundu kiranga na kugamba they are focused to Africa. New Jerusalem orozeri dawa. Africa je baagalo salako. Abafuga ensi sibano ba Trump. Trump tabiri. Ogera ku bali ba invisible. Baloka fera to mention ate na baloka fera bali under walo story family bali betwayogera keri family etula walo ne ya wakana. Ndo ati papa eso ne mga koma muri mutima nagagwe komao. Bali betugambe abafuga papa. Aba kwegamba bananyi waliwo papa ono aliko ye pious. Leo mu America. Kati waliwo black pop. Si black anga kala. Ne dark atalabika the black one. Akola black pop. Lwaki abantu tebamuwogerako oyo. Papa yeyimiridde era bamulonda tulaba. Soko oyogere ku black pop. Ne bamulonda tulaba baga. Ono plewo. Anti gambye yogera ku black pop. Ate ani amumanyi. Kati awo kireza bimbanjogere ebimu. Anti bwe mbanjogere ebimu kati gwe towakana nonya kumanya. Kati obaga wa mutegeero uti. Andi ze nkola research nagamba ko nti abantu babira mu ndongo nga babuka Yesu bera nange. Bali mu overnight, bali mabala bakuba ndongo, batamira nze sitamira sikuba ndongo sigenda mabala sigenda mu overnight ze mbera nsoma bibi. Seza tunywa ku mwenge. Sikomba ku mwenge ze ninga bonda banze bontu ya woti omulasi tatobuza kyenje nkozesa ompa buwi. Naye omwenge nedda. Sirumanga kubikola, sigala nedda, sisha sikwatako ono kuba n'ebibifaanana. Ninga kichengezako gwa. Waliyo black papa. Wali yaba abatalabika black pop. Akola dark operation za beba kola emirimu beba tuuleri. Beba gamba ba papa lukuta fauza sinika bakuono wamwerewo. Nani zewe gwemba dema. Leo yagano gende Iran. You remember? Bamutemya agasigenda lumba basajjambo bali mu kisibo kyabwe. Ne lwaki ate the invisible force yeri mu Iran. On the son of Israeli. Siwe mwana wa Israeli oyo. Ngamba Israeli siba tunjuliza mu Bible. Nandi we bagamba. The invisible force waki yo jeri. Tigwe papa oli just. Waliwo eri dark force etula wali je tugambye ngabo bulate boogera. Bano bamuzinamu kadde Charles. Nagamba the other time Charles yemerira atambula asonoka. Alinga gwe. Sebo oyo kabaka wa Bungereza. Ate kimujja ko sonoka gwe beno waffe tomalabe ku machabu akedde ne vibe na asibwa kale ne Charles ne kala atambule ngo wawa. Charles atebenkana nono. No matter ne Charles ali bubi nnyo. Abyo bireke baga. Simanyi oli Mungereza. Ne butawa. Tuli baganda amasaba sajja juwa. Kabaka wa Buganda buveri. Tekisoboka. Ate kati nenkuyitira maka ajja kuvuma vije maka omumanyi. Vije maka mumanyi. Maka ulira yono bwagamba mbo bwakabaka bwa Buganda buveri. Tekisoboka. Wamma kiri bwe kiti bali aberi be banuula ffe. Ne batujoga tubere ku jogo lyabwe naye obutonzi n'ensibuka ate biva wano mu Buganda. Obukulembeze bwe byebufuzi entambula gye tutambulamu. Muntagingire vije mako na nnyo. Buli kimu kyonna tukijja Bungereza. Parliament wetula ba prosecutor bafe baba state enkola gye bakolamu emirimu gyabwe. Katulabe ekintu kyolese ekyo kyajjira mu colonialism bwe bajja okutufuga ne bajjawo culture yaffe twakyogera they diluted our culture and introduced their western culture. Bajjawo ekyaffe ne batuleetera ekyabwe edda nammwe mwayinwanga obukulembeze obadde okimanyi omuzungu yagenda okujja mu Africa yasanga decentralized system. Decentralized system yaliwo. Kati ongambo tambu kati yatuleetera ki?
bingi nayo byali kubanga Ssaabasajja bw'aba yaliyo ng'ayina ne Katikkiro ate Katikkiro yalondebwanga bulonde bw'obadde okimanyi ng'ayina n'abasimanyi abataka baani paka wansi ng'ayina ne paalamenti lukiiko nontonule Uganda mu Buganda era olwogero tulaga nina ezzulu wamma baayinanga n'olukiiko lwabwe Asante Fante Desimanyi owa Bunyoro nti abantu bano baayinanga system of administration baayinanga system eyo yatandikiranga wansi kati omuzungu yaleeta ki yatuleetera ebintu ebi ekisooka yatuleetera eddiini ye ekyokubiri yatuleetera ennimi ze mbulirayo ekirala kuba twali tusoma n'okwogera n'okusoma nga kyoga Katonda kyali kya luzungu oba Katonda kyali tekiwandiikibwa twali tuyina kyonna buli kyoyinza okulowoozaako gabi yaleeta ebi gwe mbulirayo ekirala okusoma bye byaleetera mu sisitimu nzunguze naye gambye edda twasomanga enjawulo eriwo eri egi twayingira kiraasi ye gyatugamba gyatusibira wali ng'omusibe ate ffe edda twasomeranga ku bikola tutula ku kyoto ne batunnyonnyola abawala kye balina okukola abalenzi kye bakola emirimu egikolebwa community bwe zitambula enkya tutandika practicals ati ffe tulina okukola ate so kati okusoma ye yaleeta luzungu amina ebibi yaleeta luzungu na ddiini ze kuba naffe yatusanga tulina eddiini yaffe kyegali nti Katonda twali tumwatula ye najja n'ebibye nakulaga gwe kyo bujagali obo bwatuula ku mazzi n'agendera kaliba eyo si mmirako ye Yesu ow'omuzungu yatambulira ku mazzi olwo ye mmirako kati civilization ya Africa civilization yatandikira mu Africa mu Nile Valley region ebifo biri ebi ewatandikira civilization the first area civilization eri mu Africa gye bayita Nile Valley region the second civilization esangibwa mu gye bayita Far East kati saa zino China eyo yalinako civilization ne Middle East kale de Syria simanyi Damascus what have you ebifo ebi kale tinga byamenyeka kuba ate ebiseera ebikadde it was same block wano yonna yali ancient empire okuva mu Africa ogenda mu Middle East nga jasobola abafugira eri waggulu waliwo wali amasomero waliwo ezi library naye nga the Nile Valley region yatandika ne civilization then Far East eri mu Asia ono omuzungu yatuleetera civilization ki yatuleetera his western culture kuba ne byonna bye yakola ate abijje nogwembulayo kimu omuzungu kye yayiiya nga teyakijjeemu nga kyanti era ne mundu yennyini yagiyiiya omuzungu genda onoonyemu archives za gundi ze Egypt ne Ethiopia bw'okimanya abasajja baakubanga n'ebifaananyi by'ebizungu nakati gyebiri nga bakoga n'ebizungu ensi bw'eribeera mu maaso people had predicted ebirina okubaawo bano bali mu transit of the world transit of the universe ne tebalina bibaddengawo nga bijjanga bikolebwa in modernity and transition bwe baba nga basangiddwa mu guno omulembe obbo gwe bayita modern day history if it is modern how can you tell me that you are the inventor okategedde if it is modern how can you say it is you are the inventor bongamba nti kile kizimbe ojula Masengere bya Masengere wow kyazimbwa ku mulembe gwa Amin you remember si Masengere kati ate kiri eri ekirala Masengere yeno waliwo kizimbe kye bazimba ku mulembe gwa Amin okijju mu Buganda awo ne bakirongoosa you remember this time Katikkiro yafaayo nnyo ne balongoosa okuddabiriza Obuganda you remember kati ekyo ono Katikkiro gwe tugambye yowa modern naye yakizimba si aba yakitandika kitugamba nti ono yaleta modern ye gyayita modern simanyi modern civilization naye nanyini ya inventing civilization yatandika civilization ayina abanyini yate nga banyini baali badde akaskindi bantu badduga bwe batandika civilization so kyonna kikiri kijja tuzaayo nti n'ebintu bingi tutambuliddenga mu bulimba to a level of okubanga omusajja omuzungu asobola okujja n'akugamba n'ekikye tujja kikwata tukizeeyo wali nti nebeekolera abatujju baabwe babbinira deni simanyi baaneno we beekuba bwe batulimba bwe bagenda babba amawanga bwe batufaakuuza baamaliriza bwe bakulaze bwaffe batuufu tali yali ava muggana yalinga bulaba gutale ezo no wa UN yali Kofi Annan naye wande yakolako zenagana notantirwa Amerika erekeddawo okwefuula polisimani y'ensi yonna ensejja ttereera nendowooza oda okubeera walina okubeera waakulira ekintu kyalibadde kyo naye mu bwenkanya okategedde singa twaleeta UN nga ffenna tuli bwenkanya naye gwe twaleeta UN n'ogiwa n'ebitongole ebikola naye gwe n'otulewo n'ogamba gwe owo tagenda mu UN tagenda mu kkooti ya nsi yonna gwe n'okwata abaabanno nga bw'obatuga naye ng'abo b'ebikolwa bye bakola bo tebajjaayo obwo obutali bwenkanya bwe buleeta ebizibu ku nsi
kyetwajukeko nti America okulowooza nti ina monopole ku jjogo kyekijjukubya Iran kyekireeta abantu buli omu okwekyanga tikituufu okuba ne order wali baddewo akulembera order nkulu naye akulembera ali ku order oba ali mu kunyunyunta balla for his benefit tubeere benkanya gwe wootulya booti America ereeta order on earth oba ebyaddala yenyunyunta balla ngeetuyamba bannange ekolaki ngeetuwa amadagala ngeewa abaana scholarship ngeewere nga organization bungi Abamerika bateekamu ssente kale America nga munyagwa we yaŋŋamba nange nkiraba mulongo term process mu short term ojja biraba naye mulongo term nze njalaba abo naye basomesa batuleetera culture yaabwe gye twogeddeko omusajja najja ayimiridde ayambadde ettayi naye n'agamba mbu ayina omuntu alina eddembe okusiyaga eyo culture yooli naye ng'alina gye yamusomeseza ebyo byogamba mbu basomeseza abaana mulongo term bye bituviirako abantu emirimu tandika ovuma abakulembeze nga gy'oli kuva dda nadda buli omu yali akaayanira obukulembeze nange enfugemu ebyo byoyogera simanyi batusomeseza abaana bavudde ne batuzira omulembe gwa digito abatakyawana bantu bitiibwa nti kituufu oli asobola okukusomera naye longo term process what is his mission ekyabantu tebakyerabira ti omuzungu tasobola kukola kintu nga talina interest yes akusomeseza abaana naye bw'aba akusomeseza abaana babasigamu ki examples ezo zenkuwadde alina kyabasigamu beyaleeta bw'aba kale nga mulungi tutuwakanye nga atuwa n'eddagala oba tuyamba mu byobulamu lwaki ate ffe bw'aba Dokita Sebbi ate ye amutta n'amulemesa okukola eddagala nanti iyinza oba threat y'ensi yonna tokiraba kyetubuuza obwo bwe bwenkanya lwaki owafe owa covid tuyagala amini covid omuggali abaseki omuyita agenda eri olwo baŋŋamba omula yali wa Maliyandina ndoza yali Dr. Sebye ne waliwo n'omuna Kenya ndoza yali ogwaro ne yali professor naye yiko wapi balina kutwala eri lwaki bw'obakale nga tugambye nti tulumirire lwaki gwe ebyo by'okola akulembera lero nagamba kakulembera ekitongole kya NASA Munnayuganda lwaki satellite totukkiriza ffe tukola ebyaffe wano nga ne kopi ye Munnayuganda olaba ne Mamudani ali eri kati naye akulembera taata we si professor wano omwana taliita kulembera New York naye kati ekyo kisobola obeera mu Iran ekya Munnayuganda n'akulembera ekitongole kya Iran ekyamaanyi anti munnaye how long have been in Iran tubadde ebbanga kino Iran kyeŋŋamba amawanga gali ng'ogyeko America n'obuza ne Bungereza ate ye Bungereza tomuteekamu nnyo lwansonga jjukira Bungereza ye yatuyingiramu kyekiringa bulaba bateruga Ivory Coast kwaga Western countries West African countries ne France kwegamba during colonialism Bungereza ne Bufalansa ate baasikiriza nnyo abantu baabwe nabo ne bajja kyosobola okukola ebimu ebifa nti baatufuga kale ketwage nti ebijajjira mu neo colonialism ne batukwatirayo naye ate waliwo kino ekira kye tugamba nti nzize ewuwo nkuyambe mu kino onnyamba naye ofunamu ki ate wali akuyamba nga talina kyafa ekyo kyekinjawula omusajja n'agamba amawanga ga Africa 5 mwami kamwe naba bayise mugende mu summit e New York n'omugamba nedda lwaki oyise Lesotho najja e New York n'oyita Uganda najja e New York lwaki otukibamu mu ghetto naye kati oli kyabuuza nyina ekitala kyembuuza lwaki waliwo obwanga nga buno bwagala nnyo okwekutulako lwaki zino zi UN ne America zirwawo nnyo butongoza nti nsi ziba tezinabafuna interest lwaki balina interest naddala bali bannannyini Abamerika abo specifically America bwe bate balina interest mu eri eggwanga tebasobola ddiwa independence kyokka yo balinamu interest nga Somaliland Israel esobola okera ne gaffe tukkiriza Somaliland nsi batandika mpola yita bbali South Sudan bamuwa independence juzi wano si 2010 naye Palestine bagimumma kuva ddi mbu Isiraeli yasookawo ndosooka ate Isiraeli yasookawo nga yasanga waabo ate bo ne babatongoza nti ani alina interest tuza nti bw'oba America talina interest mu eri ensi tagitongoza nga ggwanga yensonga kibanatongoza nsi muva mu Congo ze twayogera Congo balina ogiuzamu simanyi zikata Eastern Congo nsi Northern Congo nsi Central Congo ne Western Congo ezo nsi zanje Congo enova mu nsi nga nnyo oba ttaano Congo naye tebannazitongoza nsonga interest yabwe tennatuuka to be implemented naye ne Gambia ya Somaliland kati bagiwulira bajagala kuba Somalia yali egaanidde omwalo bayagala oyiwa gavumenti gye twogeddeko mu 92 America bikitabukako nedduka
bedduka ate Obusomalia bone bufuna influence y'amanyi okuva mu Bawarabu kwa ya Bawarabu bawagira nnyo ate Somalia kati America ne yeti eggwange ly'okwali n'Obwarabu bw'ama Obusiramu bw'amaanyi ne baliyuzamu ne bateeka ka Somaliland kati tegeza bateeka bo benyini bebeeterawo abayeekera ne bakatongoza nga bakola Panama ne bakatongoza kati akasomalia ne kalina obbayambako ku mwalo jukira baggali nga bakola Ethiopia naye yali ebafulumizza ne bamuyuzaako Eritrea ne bamulekera omwalo kati Eritrea alina kubeera eno ne baggalirayo Ethiopia nti interest yaabwe weeri we bayuza kati tuyinza okiraba mu Iran nga bayuzizza wana wali nga baagala bagiyuzeemu batekewo akasi okutundu gwa waggulu n'ogwa wansi ku mazzi kati guno ogwa wansi ku mazzi gwe guba gubanga gwe guyina obuyinza ku Homozi very good example nga bw'ogireese ategeza basobola n'ofuna katugambe nti abapinga ne batandikirawo nti ffe wano nga bwe twagamba Panama nedda gavumenti ya Colombia tetufaako neddembe lyaffe ffe twagala demokulaase kakana bali beyawudde ngera bwe bakikola South Korea bakimanya Korea bwe tugireka wamu twagyogerako luli ne bakutulamu Korea ne bafumite ne yawasi ne bagiwaaka buli neefuuka ekyenjawulo Korea era yetambula na muzuna mu America naye ngetuwazi logical nti weina interest afazali ensi egiuza waliwo abaali berimba number of people ne mbaga tebiriko number of people kuba Nigeria ina miliyoni oba nnyeza abantu kituufu tebiriko number biri ku interest z'abali abasajja abeefuula mbu bo be bategerera ensi bamanye w'okuyuza n'ewogatta emitwalo 8 very good naye lwaki bamuteekako ate yene atongozebwa UN nti nsi eyetongodde n'agaana Palestine nga bwe tugambye ng'okimanyi ne gundi bamugoba North Korea bamwogerako nga ensi eryawe etategeerekeka is not recognized mbaabwe boba nebabo welcoming they only welcome South Korea now those people of Korea bo bategeeza South Korea they don't recognize North Korea mu conflicts and the other international programs we have some stresses with this North Korea the regime in Pyongyang never baba today in their analysis or they bamuli recognizing naye because of their interest so chiba bali bachagala n'okikola ku China wategedde yensonga lwaki baagala tongoza Taiwan naye basobola ogitongoza kyebaagala because of their interest naye sisuubira nti basobola ogitongoza ye Wongo Kongo yo yasigala eti yasirika abasajja bakwata emboko ddamu ofugume n'asirika ye yasirika ate obuzibu bwa Wongo Kongo ogambako ku Taiwan lwansonga Taiwan ate ye ayinako ekizinga nga ono gaali ku mazzi naye Wongo Kongo akutte ku mainland gwegeza odogodde katusaleko amambuka gonna n'olyo mumbere ogenze wala Kasese nagabwe ensala ku Uganda n'ensala ne ku Congo n'enkola Yera Republic tewagiwulira Yera Republic kisobera nenga kiri mu interest z'abasajja awo bajja ne balwana bulungi ate ne bateekawo akasa katalina na muwendo gugende bakawa ne State House n'obukuumi kwali n'ensi etalina airport Vatican okimanyi talina airport kyokka mbunsi yesinga abantu abatini erina abantu nno bameka naseka erina abantu 100 tebakendeera naye olwensi gye nalaba nga bagamba ensi erina abantu 8 kati mulimu obwo bubanga buzingazinga nga bwesuuliriddeeyo ne baga nti bakatongoza ne keterawo ne fulaga ensi mbunsi Vatican teyina airport ate teyina namigga si yakulira papa naye ekifo kyayo kitono ate yasongebwa nga weerokete tewaliwo yadde ebintu ebifeebali teri mu Italy eri mu kibuga Roma naye bagitongoza ngansi amateeka gafuga Italy tegagikwatako n'agafuga ekibuga kya Roma tegagikwata yo jasi mundagaana zaayo ekolagana ne gavumenti ya Roma n'obukulembeze obuli mu kibuga Roma gavumenti ya Italy n'obukulembeze obuli mu kibuga Roma naye ate ensi bagamba teyina magye teyina erina bali abakuuma papa ba night warrior balina ba night templars naye general naye bagitongoza mbunsi because of the interests ensi erina likodi ensi endala zizitayira ensi yokka efugewo omuntu atali munnansi ate papa abeera wa Vatican ne boba mu America ne boba mu Italy ne boba mu kimanyi muki ofuga ekyokubiri ensi yokka erina ettaka kumpi mu buli nsi ne wana erina ekereziya yiye Rubaga wategedde kati ne takkirira wala naye mbunsi eyo bagamba erina abantu 100 naye kati ejjawo omusolo gambye erina ettaka mu buli nsi obadde kati babeeramu bafaaza basista baani babisopu bapapa lukuuta abalonde
Olwo kibye nakakyogera emirundi egi naye tonna kigenderera nkiddemu ogwo okusatu eyina abantu 100 kati lindako tebeeyongera tebakendeera tuba bantu ekyo kiteeketeeke yita ne bwetabuka toyera kuwa kikompola Vatican ate yeri wali nteeketeeke ate yo bw'olisoma Vatican w'olitegeerera kye bayita black magic mu nsi muno omuzungu ne black magic Allah fere tuyite eddogo Vatican ewava omutukuvu abatusumbuwa mmwe ku social media mwefulambu simanyi mu comment mugende musome ku nsi gye bayita Vatican erina ebyewuunyisa temutumalira budde mugende munonye archives of Vatican mmwe abasajja be baateeka eyo mulabe biri ebisenge ebitaggulwa oba mubiwulire eno Bannayuganda balina ebisenge ebitaggulwa tubiwulira mu bagagga kati mugende munonye nti waliyo n'abasajja balina ebisenge ebitaggulwa abaavu beeyo nga birimu kyolwo ate tugayo jattega kye bayita black magic naye ensi evamu omutukuvu bamuyita omutukuvu paapa oyogedde bulungi bamuyita kati singa neeyita Katonda mba Katonda ate oba Katonda kirungi ogabi bamuyita tumuyita nange siwakana era mumuyita era baba n'akyala bakirangira omwaka mulama nti ngenda kusoma tewali awakana naye tuddeyo tukole research na buli kimu so tuddeyo tutunuulye tunoonye ezo ze bayita zi table of Rome zo ziririddawa so kyonna kyekiri nti waliwo ebyo ate ebitalabika ate ontiisizza kati ng'abo nkajja ebbali wali bwe tuba tetuga nti mulimu ensi nga zo zitongezebwa lwa interests kitegeeza ensi tukyafuna ensi okusinga ku UN zemanyi nga zikyeyongera nnyo because of interests oyo omuzungu bwafuna interest wane waffe ne Uganda gikutulamu nagamba Uganda yakutukamu ensi 2 ka Uganda kati ni Rwanda yenkana etya Northern Uganda nsindala neno Uganda yawansindala totisa ate bantu Sudan sikundi inamu nnya nayo Tanzania ezo interest z'abasajja Kenya inamu 3 bano nyo gikutulamu naye nze nagamba buvanyuma lwa myaka 10 basajja bateekawo ensi after 10 years bateekawo ensi wate bagitaddeewo bagitongoza 2 we demarcate kwe kuteekawo Somaliland tujutaddewo if not so nga bagitongoza South Sudan wamma weetongodde nga yeetongole nze nali manyi bagerera naye si bunene kubanga singa zi China zirimu ensi nyingi Congo singa ine ensi mmeka I'm telling you ekintu eky'obusiwa abantu bagenda kwewuunya kimanyi Congo esinga Europe obunene Congo ensi esinga Europe obunene ng'oggyeko kiri kirasha kitugamba ng'oggyeko nga Russia teriiko ensi za Europe buuza Mr. Google bw'oba olina akubuulira obwagaagavu tuli ku ki obunene square miles Congo esinga Europe obunene nga Russia teriiko kitegeeza benzo gijjamu ensinga 6 kati ate waliyo buli bu Cyprus kimanyi Honduras simanyi Georgia buki buli awo bulinga bujanjaalo kati singa badde Congo ina ebitundu nga president alinyangayo naye kigere yadde bwe kiri ng'akomayitayo mu nnyonyi ebibira n'abirengera okwo nga n'omusolo gwayo tasolooza Congo waliyo community nga tebalabanga ku any other external item okujjako ennyonyi gy'alengera mu bbanga ng'esala naye nga ne jiko sipuuni gye mukozesa mu kibuga Lubumbashi nga tagirabangako mu bibira eyo waliyo community ng'akyaba n'alaba ekisaanyi nga kiyitawo n'akikwata n'akirya Congo waliyo community ezikyali very dom okimanyi Congo nti bw'asinzira mu kibuga ekikulu asobola okwogera n'ebikolebwa ku nsalo nga ekiri wano e Uganda tasobola bw'amalayo Congo tekisobola lokodawuni ow'embaale lokodawuni yekole mu ggwanga Congo byagamba biki balina bwe mbasiwunze kye kibi ensi esinga kati okuba n'abalwayi n'abayeekera n'obungi bw'abayeekera obungi mu Afrika mwonna esinga okuba n'abayeekera obubingi obungi obw'abayeekera bagamba 3 naye nga olwo batabala nga bali eyo tribes zo bazivaako ewaliwo gye baavaako when you go there for population census ogendeyo oti babula bannaaye bagamba waliyo ebibire Congo nga emisana ttuku naye nga bikwafu gali agamotoka gali agakambwe ge gayitayo omwezi lights ziri ezaddala omwe kye bayita canopy ono omuti gukula ne guno kati gana amatabi begesiba be gati joining y'amatabi gye bayita canopy kati Congo waliyo empijiko ne gyesiba ne gituka ekiseera ne gyesiba ne light neebulanga wansi kizikiza nga kitegeeza enkuba ne bwetonya ggwe ali wansi tekukwata ng'emiti
Kongo waliyo omuti nga mwekwatayo bati abantu 8 emikono naye nga temugumalayo endu. Naye omusajja akulaga Kongo y'abanaku, Kongo mbi, Kongo nfu, Kongo kono tunogala banno bano. Listen, tebalangiridde $4 trillion $4 trillion diamond mine. $4 trillion. Bavumbudde ekirombe kya diamond nga kibalirwamu $1 trillion 4 kubalirirwa e Kongo. Bavumbudde tebavumbudde balangiridde. Waliyo ensozi nakyali gwe nali naye abeereko n'abasajja bange bamaje batero biba mutuwe e Kongo. Kyali nga rasta. Watu kawete tuliyo nga tulina omuzeyi gwe tulina ina atulaga ekibira. Yatulaga natuka mulaba ekibira ekyo kijjudde ensozi. Nange ekyo ekibira. Naffe kenyini bannansi tutyo kiyingira. Owulidde? Nga nawe kenyini banagamba rasta eriwa kyaliyo creatures zitategeerekeke Kongo. Alina uni creatures. Naga otuuka ni munnasaga ekibira naffe tutyayo. Tetumanyi na miles mmeka ziri ku ekyo kibira. Ekiriko na nnyini kyo nga wani waffe. Kongo. Kongo kirala. Nenge eyo omuzungu akusiigira kifaananyi kirala. Tujja kukolako program gye bayita The Great Deception, obulimba obwenkukunala. Obulimba obwenkukunala bino byonna mwe bigwamu abantu abasimanyi abawoza papa, abantu abatulumba, first ziri family, mwe mugemo tugendo tuwe bano. Ojo abagamye mu Amerika yawangudde olutalo. Mori abogera. Kyokka ekyewunyisa kugamba Amerika yawangudde olutalo n'amaanyi agana naye Russia olutalo lwagireme Ukraine. Kyokka nga ate yaga Amerika mbu yawangudde olutalo n'akuwa ensonga mbu yakubye ebifo bye yabadde yagala. Siwe kiri. Yawangudde battles teyawangudde wo. Kati ate ye kati ate ye Ukraine Russia n'akuwa bifo bya yagala. N'awamba n'ekitundu ky'abasajja region namba. Ne government n'agiyuzaamu ebitundu. Basoja basinga noga nti yate taluwangudde. Kituufu. Otegedde bata Great Deception. Nti oli yatwala n'ebitundu ng'atutte n'ebintu oba otegedde mbu ate ye tawangudde. Mbu naye ggwe ayogeza omumwa atanalita nakirabikako mbu ate gwe awangudde. Otegedde kye ŋŋambye. Obulimbo bwaki. Ate kisinza okuntisa ekirala nti Uganda naye okusinzira ku programu z'abasajja erina okutukamu. Kati nno oba okyali eyo nno longo ttaamu. Ne waliwo short term famu gye tukyawunyiriza. Buli nsi eri ku isi gye bayita Arab League. No, Islamic country. Omugundi ogwo twagwogerako. Omukago ogwo. Islamic country, Organization of Islamic Countries, OIC. Amini gye yawandiisa Uganda. Ne tugamba abasajja bo baatula ne badesigninga project gye bayita Arab Spring. Ng'ensi zino yiika nga ne Uganda kweri. Ne ngamba abantu according to abamu wadde kize 2011 nali musinia 6 oba nagambako. Awo ate wentegerera nti Uganda yali ina yiika 2011. Abasajja ne baluma ejjiko ne balwanagana including government ya Bungereza ne bagenda bayiwa. Wangamba Bungereza yagana. Ne bagenda bayiwa mu Libya. Bungereza atekawo embeera ne gate mugenda kuyiwansi. Ne bagano Uganda jiwa. Ne bagenda mu Libya. Nenga abantu bo bali baagala Uganda ne Sudan. Queen wa Bungereza yali aganyo yiwa Sudan. 2011. All time Bungereza yagala the Nile Valley ngeri peaceful. Nga teriko. Era kye baakola baatula ne basika omuguwa. Afadhali bagigabana bugabanyi no Sudan ne Sudan ne South Sudan. Wangambe nti era Queen yagaana n'okuleeta wana Abayisirayiri. Naye nga abasajja bagamba tubatwale Kalamoja. Nga bagamba tubatwale. Actually waliwo omukulembeze oba yali Charles oba George tata wa Queen. Ye yali okuba Queen ona ate yali muwala alinze okugamba ya. Naye waliwo be baagaana ne baganda edde takati tutwali yabo. Nakati amine 2011 bali balina yiwa Uganda Bungereza yerume ejjiko. Negana. Kitegeze ekyo kikyali ku listi yaabwe. Kwe tuli ne luli twakyogerako nga tuwoninga abantu. Dimuli eri muli mundawo ne buli nsi woowulira ISIS, Al-Qaeda, Al-Shabaab, abo bonna strings z'abali abasajja bali mu implementation of Arab League. Ensi bayina okugikuba. Kati nga kyekyabanyiiza. Fengaffe. Tuyina amawanga ago. Atuyina ebintu bye beetaaga. Kula tebiriko kunyiiga. Tuyina bye beetaaga. Kiringa onabanga oyine jacket eno njeetaaga. Very good. Nkukuba bukubiri nje kujja. Yinza no oyinza to Bwogana. Nzija mu kati n'omuzungu wa ajja mu ddiiru. Bwogana. Mu bina kulaga ekisona gamba lete simu. Very good kati najjampa. Kati yesaibye babikola.
nakulaga nti bwe kigaana afazali eggwanga aliyiwa n'abyonoona naye kati amawanga agakati nga bwe bakikola e Libya ti ne Uganda bagyagala lwakuba nti enjawulo eri ku Uganda bo baagala land for settlement kubeerawo kyekiringa ne Kenya environment nungi ne Kenya bajagala gibeera mu bubeezi bajja bazimbemu bizimbe byabwe South Africa Zimbabwe buno obuzinga simanyi Madagascar the island country of Africa Mozambique obo coastal countries of East Africa ezo za settlement kuuta kumpewo tegeza bajja ne bagamba ibana abantu nga bali bulungi nnyo bangamba naawe waggulu nga wakasomo ka kaluma waliwo oyingira waliwo engeri ya paaka bangambe munda waliyo hoteli kabejje enyirira okufana naye weewunyambwa abantu abagendayo n'otya n'okutya oli ku bazungu bokka otera owulya music enyimba ow'abazungu otera omugoberera naye nga wowulya amannya agamu osobola okugawulira eko kyegayita Justin Bieber namuwulirako kati abantu mbu kirasi bwe zityo nga bali mu Uganda najja nawumulirako newukani ani ayinza okukirowooza bafirimu star movie star nga bazze Uganda bakabejja Kenya Tanzania kuwummula n'assa ku mpero y'oku Nairo Scott Dickens ne bajjawo ne bayitamu n'abamu nno gye bajja knowledge za movie ng'ali mu ttuwa n'addayo ne bazannya kimuvi nga jasi yaliko ttuwa eyo ne Ephraim simanyi azannyeko n'abayindi kumbe yaliyo mu ttuwa ne badda ne bawanika kiscript kyabwe engeri abamu basita banoonya badayita ba movie abamu batambula ne bakola tours ne badda ne bazannya movie ne bazannya based on true story simanyi biki naye nga yalunoonya kati Uganda yemu ku abasajja gye baagala naye specific akyatukwatiridde Bungereza ekitegeeza bano abasajja batuula nga n'Omungereza ndowooza abeeramu Omungereza yibamuwa ekitiibwa ne famire yemu kuziri famire twagamba ze basembeza ezo famire zimwe ze bawaamu ku bitiibwa lwakuba zirinamu abazikiikirira nga si mmwe kati kitegeeza ekyakubya omulangira wa Bungereza eyawasa omukazi omuddugavu Amerika kyali nti ono yali ayingiza omuntu atali mu famire kati baamukuba bubi nnyo kati olikuwa we batandikira ku Diana yayagala mu Warabu bamuyitanga Dodi El Fayad Diana yafuna accident taata we yali naggagga mu Warabu naye bamuyitanga El Fayed naye ng'alina ssente nnyingi yajja mu Bungereza omwo ng'alina bizinesi mu Bungereza n'azaala alina mutabani oyo Dodi El Fayad omuto Diana ng'agwa mu mukwano n'omuwarabu ate pepepe yali accident bwe mbasirabire yali 97 naye baatwa ne bagana nedda nti paparazi yamuleetera obuzibu munnamawulire eyabagobera nga yabakuba ebifaananyi nga bamutumye baatumya bamuteekako intelligence balabe ne waasula ne bwalya neki nga bagamba naye omwana agudde mu mukwano n'omugwira ayingiza omuntu Charles bangamba Charles yali alina okuba oyo Diana yalina okuba she was the replica yali alina okudiya oli maama we Queen naye kye yabakola ne batula ne bamusootinga nga bukyali katono Meghan Markle nani nene Andrew nani Meghan Markle nani omulangira omulangira kyali ali mu America erinnya lye ndirabidde mujjukira gwe bagobe Bungereza ne bamuzaalukuka kati oyo ali awo olaba bettiro waabo Omungereza dasi kwagala kusaasaanya baana kwagala kusembera munda va kunaaba ngamba omuntu nga Mungereza naye ne yeegomba owaabo w'omunda ate era nga tebamu nagwa bugimulaabo kali bamuyitanga Jim Reeves yayimba This World Is Not My Home yayimba ata yayimba This World Is Not My Home yayimba Across the Bridge that's why kwanti ogulobozi gwange gubinyinza obutabayi yagamba nti ensi eno si maka gange This world is not my home I'm just passing through mpita mu buyisi yayimba ni Across the Bridge Across the river kuba wali biyimba ebyo kubayita country music wa Bungereza kwega British country music okibanda yakuba omuziki n'abakyala n'atwanga ne mu lubiri takyalabika n'abakyala ali ku concert ya Jim Reeves yagenze ku ali Scotland ku concert ya Jim Reeves n'abakyala ali Norway ne Jim Reeves yagenze ku show Jim Reeves gyali Jim Reeves yafa mu nkaaga mu ebiri ne bagamba MI6 accident very bategedde ate nkwagadde ne bawa abakozi b'emirimu era ndi kakati ne ku Diana atoleete faye simanyi Omuwarabu Jim Reeves yali mwana wa waka
Kitegeza n'abakyala yali music wonu nga mu. Banenga agudde olulenzi olugoggofu. Oluyino eddoboozi liri bannange eringereza lyennyini. Wano MI6 muli ludda. Muli lidda w'abakozi mujje. Mujje. Ne bafuna ba agent abetta. Bangamba yenna accident yali yanyonya ate. Muzimbi wa kabyo. Banyigowa. Kati olaba owawe Jim Leave kati ongambe gwe muwalabu. Fayedi. Bogenda bagamba. Kitegeza n'abagagga bawane waffe bwe bagamba bwe mulaba nga akambwadde ku muwalawe nga tayagala muwava amuwase yaba mutuufu. Tole n'omwavu yatematema omuntu yatemate yagomvuka gwe batta nnaku mabega wali. Musimanyi bamusanze mu maka gaagundi. Byebyo abantu bamu kasitatu ya karakite eyiye aganze sisembeza bano n'okutta batta. Aba bano ate olesebuli aba bano bakwata n'amajambi omusajja akwatira ejjambiya. Aina mu kasenta asobola okufuna abantu ab'ettabu. Kati gwa kulaba okuweekubeesa. Kijjawo engeri muwalawe gyagudde mulavu n'oli. Abatakijjawo. Kati no mu ghetto style omanyi batukola. Allah. Gundi alida bamusibye ate kiki bamusanze wa tata guno omanya bamukwatidde ku lubebeto lwa tata gundi. Babasiba omugaggira amanyino kye. Ngunda siba kagundi ku mwala wange bajja kiraba. Nenga omwala akuze alina emyaka gyejo. Nenga muneyo omwala badde ayagala Rastamani. Nenga onaga matoleta Rastamani mu family. Nze kennyini ndi victim waakyo waliwo yaŋŋamba koze mama wange ayagala abaana b'abagagga oba bagagga. Nebonga bagagga. Kwa bayinawo ebyabwe ebyekikyala bye bana abaana b'ekikazi. Maama n'abako ebintu bisimanyi twagabane waffe mu kyalo n'abafuna ettaka yewe yafuna ssente n'aba mugezigezi bwe yajja eno n'agula n'azimba ne ssente yafuna nnyingi nti balina ettaka ddene kati n'ateekako n'ekiduuka ekinene kweganga bizinesi etambula waka wanene balinawo ennimiro balina enkoko nga bo balaba bagagga n'azaala abaana mweyimbira bo balaba bagagga kati naye maama mugamba ayagala abaana b'abagagga oba bagagga ne mugambe waffe bayinza okuba bagagga naye nze siri mugagga ndi yala kuba ne baba bagagga si byange nze ninga nze Rastamani ndi yala nga bwondaba n'akazigo kange wenva weewo Rasta kitegeeza tomalaga empempalika tomala abeeno basiba omake bayita okusiba ne bakusiba kasanga kataliyo mbwe yagadde muwala wa gundi yalina kasente n'asasula osisimanyi siyayidde na fayiro n'agivuga mpaka n'agigaziya balina gwe bakubira bongwe bakutte mutabani wange anyonja kabadde bagenda kukwata akaana k'abandi omukazi yajja palalasta bankubidde mutabani wange mukwatire simanyi eyempererwe babadde bagenda kukwata omwana babadde banywanjaga konze linda kuba badde bameka nti babadde bana n'akawala kamu nga banywedde njaga bagala kakwata konze nedda wuliriza ebigambo bani yakubidde okusooka koye osi wa polisi konze katwaba osi wa polisi yakubidde ekisooka bagala ku ssente kyakubiri agaye ne mama w'omwana wuuno wano bagala kugamba mwana wo ave ku mwana waabwe nga wooli n'ebyo bya boyfriend girlfriend n'ekyokusatu baba badde banywa enjaga nga bali bana owokutaano ke kawala kiza n'akawala kanywe kanjaga babadde mu kigurupu kinywa njaga naye poliisi ayagala ku ssente kuba bakutte n'omuzadde ayagala kuwoninga mutabani wo ave ku muwala we nga wooli era totyambu simanyi bagenda funa mutabani wo leepu ate musimanyi leepingi gendayo era bwe yatuuka bwe yadda nga kituufu babadde bali eyo kyokka n'omulambu naye anywamu ku njaga kozi tobiraba ne logically yona alese busungu bwa gwe bamutaddeko nakya simanyi kwata mwana naye ng'ensonga eriwo yayagala gwe weesonyiwe omwana wange nti ate mu ghetto byo biba bizibu birala naye nga gwe kyolina okumanya omuntu ng'akukati nanebe nawulya wano mu Buganda nga babafumbiza b'egindi nga bwe mba ndi mutaka wano mu Buganda nze mutaka w'Eggomba n'enzaala ekijuujulu ate sikifumbiza mutaka w'e Bulemeezi noonyayo omwana ava e Bunyolo kuba omwana ava e Bunyolo oluusi akola mu Bank of Uganda kati gwe bujjawo papala mbusimanyi ndi Muganda nnyo kabaka wange ye gundi era gusinze ayibe ne bakutumya bakongooza bigere nga balinda opiyo akola mu Yunula kuba ye ayina entuumu era ekyo n'abaana abamu balina okitegeera ate tujja jjogerako naye ndowooza eyo topiki ebimu ku bissa obufumbo bw'abavubuka guno omulembe ayya maama wange yagambye ewaffe tulina okumpa ompaaki wange omwana wange takoonwako wamba kati vaayo waliwo excuses noga naye tuli ku kiki kino so kati yo naye topiki tujja gifuna tugenda koma wano leero naye nga kyojjukira nga mini kyonna kyekiri Islamabad teri kyavuddeyo mu nteeseganya wakati wa Irani n'Amerika ekibuuzo kyaffe kye twatandikiddeko kyekyaba tuteekusooka kumanyagana nsonga zo naki
kije tusuubira bintu bi tulinda bo batuweddwe baddamu sisinkana secondly tulinda biki bye bagenda okuleeta buli omu okukkiriza munne nti akati wammaze nkuvuddeko ekyo kikole otherwise mwe bali kubaayo na twagala mwana jeni bale kye yakyaliko gwe tukyanoonya kale wona obadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Rasta Bag tugenda kukoma wano olwaleero tutandikira olunaku olulala akuume